Eno video ya leero ekwasa ennaku era nga tetunnatandika nkusaba ogimpeera ekigalo ate osharinge ne banno bamanye ekigenda mu maaso mu ggwanga ate era teweeraya kubanga osubscribinga. Wenjogerera kigambibwa nti Akireewo Kivumbi tali mu mbeera nnungi mu kkomera gy'ali nti era siza ku byuma era nsaba mwongere essaala zammwe gy'ali kubanga tali bulungi bambi. Kaakati ekiro kiri nti ebya Eddie Mutwe si birungi wadde n'akatono ne gye buli kati Eddie Mutwe akyabuze waali ewatuufu era His Excellency Bobi Wine agezezzaako okukozesa sources ze zonna okumunoonya wabula Eddie Mutwe abuze. Basebo ne bannyabo leero njagadde kwogera ku nsonga 3 oba 4. Ensonga esooka ng'etwanisiza emitima y'Abaganda baffe abawambibwa okumukumu ennaku zino ng'eyakasembawo yo ye Edward Rogers Sebuufu abasinga gwe tumanyi nga Eddie Mutwe era ng'ono yakulira ttiimu eya security embeerako ku Lusegere. Eddie Mutwe yawambiddwa ku lunaku lwa Sunday ng'awambibwa emmotoka za drone n'abasajja ababadde mu uniform ez'amagye ng'abalala tebali mu uniform naye nga bambalidde mundu era bamutwaddemu ezo emmotoka eza drone nga babadde bakulemberwa oyo musajja atera okutambula nga nnondoola gwe bayita muhumuza. Eddie Mutwe na buli kati tetumanyi wa gy'ali. Poliisi yamweganye nga bwetera okukola bulijjo nga bwe yeegaana Nyanzi nga bwe yeegaana abalala bonna paka nga bamaze okubata. Eddie Mutwe era poliisi n'amagye bamweganye. Eddie Mutwe si ye yekka nga 18 omwezi guno gwakagwa ogwokusatu bawamba muganda waffe gwe bayita Mpalanyi Michael bamujja Matugga. Bawamba muganda waffe ku lunaku lwe lumu gwe bayita Ssentongo Shakur okuva Ejjinja bangi tumanyi nga Gaza Media ne bawamba ne muganda waffe okuva Masaka gwe bayita Douglas Nsambu. Bano bonna poliisi n'amagye babeegaana naye abo ababadde mu buwambe abateebwa okuva ku CMI nga Bright Muhumuza okuva Embalala nga Vian Bashabe okuva Hoima nga Kimera Ibra gwe tumanyi nga Miguna okuva Masaka babaye ne batugamba baabalabako naddala ono Ssentongo gwe bayita Gaza Media bategeeza nti bamukuba nnyo ye walula bwewaluzi oba oliawo yensonga lwaki bakyamwegaana nga bwe basooka okuneegaana nga bamaze okuntulugunya. Tubanja Abaganda baffe bano twagala bateebwe embagirawo naye ekyo kyongera okulaga bannayuganda bonna abatemu abafuga ensi yaffe na lwaki tulina okulwana okubeetaggululako. Mu mbeera emu njagala okwogera ku Baganda baffe abali mu makomera nga Akireewo Kivumbi nga Wakabi Grace nga Mugumya Gaddafi n'abalala abasibiddwa mu bumenyi bw'amateeka. Babawamba drones ezabawamba ne basooka ne babula okumala ennaku ne bamala ate ne babatwala Masaka ne bagamba nti balina emisango egyabagulwako abo abaali bakolagana naffe. Ne weebuuza nti omuntu wa opposition bw'aba n'okwemulugunya ku mulala oba bw'aba ne gwatakwatagana naye amusindikira drone amusindikira ba SFC era enkwatagana eyo yavaawa. Anyway tubanja Abaganda baffe kuba tumanyi tebalina musango. Kino kigenderere Museveni akikozesa buli tuba tusembera okulonda ayagala okundika obwana munigina atiise ng'awamba n'okutulugunya kabe kasinge n'okutta abo abaneetolodde. Tubanja Abaganda baffe mu ddoboozi lirimu tubanja ne Baganda baffe abali mu kkomera abakyalemeddeyo awatali musango ba Machete Yasini ba Sherifu Kalanzi ba Umaru Kato n'abalala bangi. Tubabanja era twagala babatuuti kuba tebalina musango. Abasinga ku bo basindikibwayo kooti y'amagye n'ate kooti ensukulumu yavaayo n'esalawo kooti y'amagye abantu beesibe be basibye mu bukyamu abatali basirikale naye olw'obumenyi bw'amateeka bakyali mu makomera awatali musango ate awatali tteeka yonna libasindiseyo oba kooti yonna eri mu mateeka kuba kooti masho teri mateeka mu kuvunaana abantu abatali basirikale. Gavumenti yemu mwalabye okwosajjo yebulunguludde ekitebe kyaffe kino n'ekiwamba
nga egezaako okulemesa abavubuka ba NUP okola olukuŋŋaana lw'abannamawulire okulonkinga oba okususootola enteekateeka ey'akalulu ak'abavubuka akali mu mateeka. Ekibiina kyaffe kiri mu mateeka naye kubanga batufuga bamenyi b'amateeka ate batutya nnyo kati bafuba nnyo okulemesa protest vote. Njagala okusinziira wano okussaamu abavubuka bonna amaanyi mu organizinge mu ngeri yonna yonna mumanyi engeri gye tukikolamu mu organizinge mu Robert style tujja kusinkana ku kitebe naye ate tusobola n'okusinkana ewalala wonna wonna. So temubeera stop tubana abatufuga banafu ate batiitizi ate bakadde bali outdated. So do your things in a youthful way. Don't be intimidated. These are signs of fear, not signs of strength. So keep going, brothers and sisters. Ensonga esembayo era nga yibadde eyogerwako mu ggwanga nga yeewuunyisa y'abasaamu abasatu oba basamwiri abasatu ng'asooka ye Sam Kuteesa, owookubiri ye Sam Omara, owookusatu ye Sam Leeds mu Bungereza. Sam Kuteesa yali minisita wa Museveni era sezaala wa mutabani wa Museveni Muhoozi. Sam Kuteesa yabba ssente ezaali ziyina okuzimba amalwaliro ne kubanga eno Oluganda ku Museveni ate kubanga eno gavumenti yababbi ekuuma ababbi. Sam Kuteesa bannayuganda naddala abaali batukulembera mu nkyukakyuka mu kiseera ekyo ne basasula amaloboozi ne bateekawo okwekalakasa nga babanja ssente zezaalina okuzimba amalwaliro ne bamugamba akakanye era crash era kwekasa asise n'amaloboozi gonna agaligaga era ne bamulagira okuyasa abeere mu kabwe abo abagezaako kanenkyukakyuka era ekikola kweyagala okw'amaanyi kujjukira ekujjo yakola ekyokulya nabo abaali bakola bayita walk to work protest yalina okwegulira eddagala kuba tebakwegulira avuza abasawo tebasasulwa. Nfumiitiriza ki kye yali alowooza nga ali mu kitanda ekyo ekyemulago mu ddwaliro eriwunya mu mbeera esesebbuse nga naye akiraba. Alina okuba yalowooza ku bye baamukozesa n'ekiseera ekyo nga yeerabiddwa nga takyalowoozebwako ng'era bwe bakola kubanga omulimu obwetaavu bwe bwali buwedde kati nga banoonyayo mulala. Era nga bwe kisuubirwa nti amalwaliro gaffe mafiiro Omara kyenaku afa ku myaka emitobo nga bwe kisuubirwa ku bujjanjabi bungi
kakati olugendo waliwo samu okusatu nga isamu mulambuzi w'Ebugereza